kulinda kukyawo banka weleza abami toyina kulinda mukazi kukuti olabanga acting sezakola bolabanga ebikolwa bye bolabanga ebintu bye bikyuse nnyo nga byakumwesibako nnyo mpulira taata atwonoona nnyo baba nga bukyali nga talina kukowa kubanga abakazi abo bolaba bwabanga anobyenga ng'omulaga nti okyamwagala agenda kukukozesa ebibi bingi agenda kukukozesa otuka ekiseera owulire nga mutuufu tokyali musajja so musajja munnange andaba wolaba ng'omuntu akoye mwesooke nga tannakukyawa sawa 12 z'ennyini tugenda ku screen y'okubanga tuze kukyankalanya okunyumisiza sikirini yo tukuwa omubali omuwoomu kwotadde obuzina obuwombeefu kwotadde olugambo olutrendinze mu baserebu baffe abakabye kwotadde bingi nnyo kwotadde whatsapp videos bwe weerikodinga n'osaba akayimba konna koyagala kale nno munayimba busizaako abali wali eri ku Prishamian Saloon tubabuzizaako ni Bridal World batabu nnyo Shami kubuzizaako happy birthday by the way Prishami wali kusawuni ekawala okay tubagaliza wala mukuona lye wapasa idawo tingo yamka tukwagaliza munanga amazali wa tukwagaliza pate nnungi Shami nkulaba wetala mukagundi mukabia naye kale natera ne tutalema kubuzaako mwenda batwabira embalala Fort Potro ne tubuzaako batwabira Kabale ne mbuzaako batwabira Jinja ne mbuzaako baganda bafa batwabira Kireka Badana kawako tadde baganda bafa batwabira Bomba mu town ne silema kubuzaako baganda bafa batwabira wonna wotudde ng'okakalabya emirimu ne mbuzaako baganda bafa ba boda katusubira sawa zino muli basanyufu naye baba wenna kumeka kyenda anti ba complaining anti atabasirikale babayisiza ddala bubi nnyo bali nekyani batsuula ekiddo naye ate omukulembeze waliwo wa police ku Jinja Road yabuuzaako ekibuuzo n'agamba bana ba boda musalewo kimu kyemulabawo babeere okusinga oba batulugunya n'obbaki kubanga basuula ekiddo ne bagamba kati 5 ne babayoola kati bwegiti ndowooza munnaye kisusse era munnange letusaba okubanga tufukamira mitima gyaffe wadde tufukamidde tuli ku TV okwebaza omukulembeze w'eggwanga eyavuddeyo okuba nti asuubiza baganda baffe ba president okuba nti babaddiza kyaki babagambe tebava ku ttaka lyabwe tebavaawo mu kifo ate bagenda bazimbira ekyaki empya bannaye bw'olaba ng'ensi etandise okuyiswamu mukama katonda amaaso manye yensi egenze tuba tetukyalina bwenkanya abantu bagenda kutandika okuttingana naye taata waffe jjajjaffe President Kaguta Yoweri Museveni bw'obanga taata wavuddeyo n'otuwanirira ku ekyo wakoze kyamaanyi naye kirala nze kyennyongereza ku ekyo jjajja mbadde nsaba bambi ote tusabe ku mutonzi ebata amakyaki ng'asatu ate airport daddy twakoze ka promo k'ennyonyi nga kalaga juguduju okwo kwengasa abakyala abamusalunza agenda tukubuzizzaako wali ekawalama Midred bitusente kawala tukubuzizzaako mbuzizzaako abali ekabalagala Sami the Baba nkubuzizzaako nembuza ku Liki owakabi oyo astyling enviri z'abakyala wali ekabalagala ku Kings Gate by the way mbabuzizzaako mwenna abamasalunzi yonna gy'osinzidde abali ekireka ennaku wadde abakyala abo bakwata kyamaanyi nnyo okubeerako ne batuwakinga ne bagamba katulaba abaana leero bagambye eki okay silama kubuuzaako batudde waleri ku Pista 2 Beauty Center enajja nkumbi batumbudde mbabulizaako ddala gamba atya omukulu assistant CEO nkubulizaako ddala ogamba otya gye bali nnyo batudde bayitirivu n'abakozi bonna batuddemu eri edduka mbabulizaako ddala lwaki abaana abo baŋŋaanyo mentioninga amanya assistant yo bamumentioninga bali bana abaana bakola massage omanyi avoni yagala ebyonoonese naye nze bwentyo neewaayo nenkulaba bulabi batitiisoke bama mbuzizaako musajja mukazi ndeka mbuzizaako bamaama abasuze nga munobye naye nga webukeeredde taata w'abaana omusonyiye n'oddayo nkubuuziza nonoba ate n'oddayo n'obwosibe bayita ogwagwa avoni nsobola okunoba n'otegeera ensobi zonkoze n'enkusonyiwa kati oba onoba biki tubakangamu tulabeera abo ebyo bannange tokikolanga mwannyinaze ogenda n'okanga omuntu nga yakoowadde nze kukangamu ndaba oba okyaleetaaga oba bwankowadde nga nninnya ngenda ku kyeyo nga nkola sigezesa pisi sigatta mayembe na lubaale wegezesa ng'ofuluma ekyana kigenda kigamba nekyoga kikkanyugira ne panti zo zolese nekigamba nakuwona dda muli nekikulangira nebyobadde ofumba byobadde omanyi nti biwo makume bulijjo omala biseera nateera lesirama kubuuzaako abonisirimu abaana abatudde waka bambi tubeegayiridde nga nfukamidde nze Pista 2 wammwe kansubire swabula ompulira
waliwo Joan Ekisaasi bana bangi nnyo Alishifra bana bangi bakutereyo ddala obagamba ku kasootuka ku k'abaana abaana wekka n'abazadde abali ku TV awe batyo nga tebabujjayo bagambe ekigambo abaana batudde ku TV eno n'abazadde abali ku eno TV fukamidde mutima gwange nga mbeegayirira kukana akaseera kanyigiriza buli muzadde weewaawo tuli mu holiday etaategekebwa wabula yatugwako obugwi naye abaana abazadde Avon bw'otunuulira percentage eyeeyongedde mu baana abafuna embuto eyitiridde bw'ogenda ku percentage ey'abaana aboonoonese Avon eyo bwe tugimanya tetumala naye mu byonna tugenda kyewala kitya abazadde bwe kiba kyetagisa mwana mubonereza nze gwolaba nakulira Kamengo TV saagirabanga bwe kiba kyetagisa mwana mubonereza butalaba TV gijjeewo ogiteeke mu kisenge kyo n'agirabanga ekiro olaba amawulire mu byonna abazadde TV fe TV yaffe ya ABS TV manna ebintu tebiriiko ne munda twagiddwa channel empya eziteekako ebintu ebyobuchannels mutamanyi by the way osasulira channels nyingi n'obagamba ezaabwe kwe balaga ne bawatchinga ebintu ebyenjawulo kuyosulira nti ebitali example gyennyumyako erina amakamu yatuuse abaana balaba ebintu waliwo channel eriko ebintu by'ebisiyaga kambyogere ku mpewo yes mulimu channel eziraga ebyo ebintu mulimu channel eziraga ebyo like obantigambe ntya abazadde basanze obuzibu bayingidde maka ng'abaana baabwe batandika okunyumya ekigambo boyfriend to girlfriend so kati ate tuli mu holiday gye tutamanyi wegenda kukoma naye abazadde kino nkibabuulira muli ku mibirimu mukola mutambudde everywhere wootambudde tomanyi kiri waka ate naawe sikunenya onoonya kyakulya kyogenda oteeka ewaka but mbeegayiridde tubeere begendereza bwe kiba kyetaagisa kutta channel zonna oziyiwa balekere ka TV okalekeremu channel ya katuuni emu kikole baleme okugubaala naye bwe kiba kyetagisa gibajjako nawo gijjeewo mbawadde examples nakulira Kamengo era abe Kamengo bamanyi saali na TV naye nakula okitegedde bulungi reason eri ku kintu kyoyogedde eri mu bazadde abadde batwala abaana mu holiday eno abazadde kati mutwale ba teachers nti kyekyokulabirako ekikyasinze time entono gye babawadde mmwe ng'abazadde okubeerako n'abaana bammwe muwulira nga temukyabasobola nabaddeko ku radio station emu nga mu butuufu abazadde bakaaba kyekimu abazadde bakaaba abaana bali mbuto abaana abato abaana beeyagala sister ne sister ba brothers befunisiza embuto mu family emu abaana wa P7 wa senior 1 nga brother we ate ye yalumufunisiza kwegamba abazadde ekyo kitulaga kivudde ku ngombo y'abazadde gye twalina eyedda nti mama gundi bw'alaba omwana wo ng'akoze omusango afaayo n'amubonereza kati ekikyaliwo bwe bakoona kaanako gamba ani akonye ku kwini wange ani akonye ku kabaka wange kati it's high time abazadde mufeesinga embeera bweti nti omwana gy'okomye okumubibita n'osuula omuggo omwana n'atagambwako temugenda kubasobola kino kyakulabirako kinene nnyo eri abazadde kyakulabirako abazadde ababadde bavaayo ne muvuma aba teachers ticha guntayagala mwana wange kati mulabye abaana bammwe kuba mukubye nabo omwaka mulamba wetugatirako obuvunanyizibwa bwa maama ne taata ewaka bairawo abazadde abasinga tukeera 12 n'ova ewaka but time entono nnyo gy'osobola okuwa ku mwana ematalinga kinene nnyo mu life y'omwana wo at least akatono nnyo 30 minutes okutuula ne bakidizibwa okubanga obabuuza kiki mu bulamu kyoyagala nayogerako on last time ne bagamba mukwana abaana bammwe omanyi omwana we ayagala ki oba kugamba nti daddy mbadde wa senior 4 tutudde coronavirus abizadde nyambo onzigulirewo ntandika ekyalaani nkisome ogwo guba mukwano guli wakati w'omwana n'omuzadde mubakambuwalira gwe ekisirusiru gwe simanya otunulira abasajja oŋŋambye osabye ki osabye always oli musiru tategeera nze sente zijewa tosobola kozesa bigoye obukambwe obwo bw'oteekawo omutumye okufuna boyfriend yamugulire always kale nakyo tuliddewo akaseera katono nnyo ku lw'ensonga ekuba nti bye bitrendinga mbaana abaana bafuuse ekizibu mutukirize tulina whatsapp videos yongera okusindika ku namba yaffe sema 85 eri ku screen yo kotadde baganda bafe aba Jalbab bo balina products eza habo kwezi today balina ebyokunywa ebirongoosa embuto zaffe oba oliawo balinamu ulcers ebigala nga abakyala baddingana mu nsonga kotadde okwoza mu nseke balina eddagala eddungi lyosobola okunywa naawe n'obuyanga
nga obulamu bwo buzze engulu abajjalubabu balina ebintu bingi nnyo gwalina ebiguuna bisente balina eddagala erisobola okulongoosa olususulo ne lutereera abajjalubabu products zaabwe zo zisangibwa wali eri okugenda ku Wilson Mall enansana Wilson Mall enansana mu basement wansi banafe bano ogenda okuba obasanga abajjalubabu bagamba balina ebintu yabiri nakyo gwe wenna omukyala nga kandida yagaana embuto zivaamu buli lubuto lwofuna lwe luvaamu genda bakuwa eddagala erikuwoza munda olabike nga ate otegeera byoterera yita ku namba zaabwe za essimu eziriwa ne ziriko Jalubalaka enamba zaabwe zeziri wansawo 2-9 oba ku 773-9 be baganda bafa ba Jalubabu products ezitudde ku habo yeka tugende mu WhatsApp request ate tugamba sindiko obaka ko kweyo oba recording eziriko ligani sharp ndawuli wayimba bebe oyagala tununewa bebe akayimba ko kasitudde kaweleza kubana naye mukama ono ebintu byensi binyuma byakweyagaliza bw'olaba ekikusanyudde ng'osika bw'olaba emmere nga nnungi ng'olya ngatola bulaba nno nti Musa wangi bwegutya akayimbako gaweerezaako Irene Namatovu everywhere ku Instagram we Irene Namatovu atimbe omwami we n'agamba omwami yagudde ebigezo yagudde ebyo Irene Namatovu yagudde ebigezo Irene yagudde ebigezo bwe yabiguza kitegeza mulambira yayise ebigezo naye Geoffrey wetugezezaako okumubuuza kye kyasudde mukazi we atugambye mbu omukazi yayagalanga nnyo ssente z'obusiki wasasudde odipositinzeeko kuzembaga mu bino ebiseera byayimbiramu nnyo emikolo byali biseera bya kirasi nga kigamba Namatovu yitawo tugende tusome Namatovu tulivaizinga nga kyakiriyawadziamumalamu ebyo byonna kati yajja okukola ebigezo yalowoozanga bazungu kufuluma ne bino ebyemikolo ebino ebyokuyimba ku mikolo naye Namatovu bambi yebigezo teyabiyise kirasi ziyeza yali yaziyita P7 ne senior olimba Namatovu wano ekimusudde kwagala nnyo bidongo na ssente za oba kwagala Geoffrey Lutaaya ku deposit mikolo kuyimba ku mikolo namba kyekisudde omukyala Namatovu togenda kuyimba tusome naye Namatovu kikyali kyana kito kisomere kyagambe kigenda kuddayo kisome naye Geoffrey yeeyongeddeyo yayise naye nga yeeyongedde yagenda kusoma nkula y'abantu bulijjo tamanyi Geoffrey ogenda kati ku university munaye kusoma ki nkula yaki nga yabalabaalaba by'abantu nti gundi mpulidde Kikalungu Masaka MP2B sides eyo gundi Masaka waabwe gyalumbye Kaalo Matendo era mbu baŋŋambye akalulu yakabanja bulungi ayita ku buli muzigo n'alima n'ajjawo kasasiro omusajja watu abonyeebonye akwata enkumi n'abuza jjajja bulijjo tomanyi kulima leeta nkulimireko banjala Masaka omusajja Geoffrey Lutaaya mumuwa akalulu bayirawo kisajja kigonjebwa kisirise kwe nga kiri awo natera bangi nnyo muganda wange katongole omutongole mumuwe waliwo nono Kalidi Simbwa bannange omusajja oyo waneno Kasangati Kasangati Kyaddondo wabadde Bobi Wine bambi omukulu Kalidi kojjawa tetwagala abantu bakosa bagenda kulya anko sokotereza anko Kalidi anko Kalidi nza kalulu nkakuwadde okusinziira ku bibala bye tulina mu makamu Kalidi mumulabirenga ddala anko oba muko Kalidi anko Kalidi baddayo mumulabiranga ddala wali eri mu Kyaddondo East bangi nnyo bayirawo abazze ng'omukulu Ronald Mayinja ye yakivuddemu yagambye kandekera abaana abato bakole naye nga Nuupu yamuwadde kaadi si bwe kiri naye waliwo yasindiza message ku Facebook n'agamba mulimu abantu betumisinga bandyesimbyewo dondize najje yeesimbewo sebo gundi awanise ekipande ate ekinene full figure atandeko president Kapita Museveni kusaidi woman MP bajamuwa bintu bizibu bamuwa byowakanya babiwa ne badde lwaki gundi teyesimba wotamale mirundi katoli bwamo kimanya atukomeddewo oyo naye ku luno bwakalyanga
naye abaana bakoyinza mbwe suuti gyaleese tebagitegedde leero ku kipande twamuwa alye n'alya yekka ku luno olubaga simanyi taata oba tukuddamu katukawa kalifa naye alyeko bintu byakugabako balyenga twamuwa n'atasobola kulya kati awo kitegeeza ne sisita wange fulufiga muwa alyeko mukazi abonyebonye nedduniya twamuwa waalya era bwabatasalini kusaasira yabivaamu ebyaki kusaasira oyo kusaasira bafuna obuzibu bafunamu obuta ndabye patiko mujuka naye ayolekedde waabwe abasinga bagenze waabwe bayina wa bagenze waabwe mubawe kubanga babatidde akavuyo kawa kati fulufiga wandirumbye wamwe gyozaalwa naye mu centro banakuwa sikumalamu maanyi naye olaba nze avoni esawa zino bwema njagala kwesimba mubutuufu nnumba banakamengo ne mbayeekera kubanga waffe be baakuzaakuza tebakuzaakuza njagala ogendeyo oloza kukyatuka ku kimbowa mbwakalulu kajja kukubaayayayanyina amajje g'ekamengo abaana b'ekamengo bakozeera kubulwa kalulu kati olinanga agamba nti kale agende egombe beetya nti asobola obulwa akalulu era kale atisi ofunayo omunaana ogwewammwe waka kati olaba kalidi ajafuna because ali mu kyaddondo mwabadde ebbanga abantu ba mu kyaddondo bamumanyi obunafu bwe nabo bennyini amanyi obunafu bwabwe ne kye beetaaga wamagamba isakati ku lugambo lulwaliro olwendeesa sina stories nyingi naye nga kamera zaffe zisikizizaako ne ziyita ku ground omukulu kalidi simbwa munanga atulambuluddeko ku abs tv olunaku olwaliro bambi nekitulabako nekitugamba emmere bulye baana battunga muleekaana munange kalidi mumulabirenga ddala kino ekisajja kimanyi okulabira olaba kirabirira ffe enfunze eziva ate n'ekirala kalidi kyemwagaddeko amanyi hawutu kunoonya kalulu naye abasinga mutugambisa malusu oŋambo ate katombolo mutobole negereza ze ebintu byokunoonyeza akalulu k'obwerere mwattu wamaamatendetulidde nga kamera zaffe munange omukyalo ono Farida ng'agwako ono simanya kipusizi bolingo nalo byakaba byawanda munange kipusizi kiki ekyakutuukako ng'agamba mwana wattu twayawukana ne Eddie Kenzo munange Eddie Kenzo mwayina weetipiya kyaki agambye ekyamudduso gye tubadde tutamanyi mbu yaba wange emitwalo 5 buli show ekikulu kyawuliriza avoni zemanyi saagala nsi yonna eggweremu Eddie Kenzo ekikulu twakumanyira wamusuuza anti naye kati byadoboka avoni ekyo kyetugenda osanga nga Karo Embosere egamba nti bannayamba bulye mujje mbanyumize Pastor Iga batuwakolera erinnya ku ABS TV ne bakutegerera wa Pastor Iga kwogera tonnagawulira munnange omwami ono kyalojja agamba yavuddeyo ku bigambo bya mukama we ng'ensinge gamu naye nga bibadde bitambula mbu bwe batyo bwe babeeranga eyo nga boogera ebyama byabwe mbu ate nga ye yasooka okulutambuza mu mukama bwabwe nga yalutambuza kuwulira musuuza nga mukyamu n'abitugamba nga bageya naye yanditugambye luli kati ne bwakireka tekituyamba tutegedde nti ekigambo si kituulemu wabula omwami bulijjo olugambo alukola musuuza ne bama ne balusuulayo mbwe bageyanga alesi agambye omusajja yabageyesanga nze munnange n'ekirala mbadde simutegedde bageya okuva lwe yava mu big talent yali anyirira munnange akuza akadde kyogamba tamanyi kuyimba nga bwe bamusinza kyobalaba okuyimba kyobalaba ali unique yafuna ne BET bamumanye Bulaaya ya uniqueness yakolawo kuffe ffenna katogere ku nsonga ereetera ebigambo ebingi mu makati ga Bob Wine n'omusajja oyo twagala kumanya ensonga ki gw'olaba nti kiki ennyo kye balwanira ekibaleetera nga baawukana leero bali bombi enkya tebali bombi Bob Wine n'emusuuza tujjukirako emabega awo bwe yava ebweru yanyiganyigamu ate n'amalaawo nalulirizi nga live ye ng'agamba nti agenda campaigningira Bob Wine golowooza kata ate okuvayo nti sisobola lwaki anti teyakumye polomisi ye kati omuntu waati abantu baba balina okumutyama ekigambibwa nti Kenzo ne Bob Wine baali balina enkolagana ey'ebweru nga balina ddiiru yaabwe ey'essente ate tumanyi enkwatagana ku kyessente bwe mutandika okwogera ku kyessente mwawukana gwesobola ki kubanga okirinako idea nti eyinza okubanga ssente ze zibaawukanya anka kiriwo ekiti ffena tulina entegeera ya njawulo nze nsobola olaba wano ssente
ezisooka neze ate golabya ebyagala zitwala nate nze nga ndabye waliwo n'ezokubiri nze nganze ziningulika notwala zino ate zinziba milioni 2 ne bwetendera nga ziri milioni aga nekugamba ti gwatwala zasookera sanyega kanange zino tokola ki kati kukisinzira omuntu engeri gyatunuulira gwe bujja n'omululu gwo gungoloza byebyo kumbe ate waliwo n'ebiri ebirala ogenda kusuubwa biri ebyo mu maaso kati bobo nabo bana be bateesa ate natasobola kutegeera kikigenda mu maaso kitegeera kiba kirina obuzibu kati abalina okukola alina ku understandinga Bobi Wine namanya this guy mwana alina positive energy mu bantu mu ngeri yonna alina otegeera what is going on nakolagana naye mpola natera kayimba Rastaman naye ennaku z'omwezi asatu mu mwezi gwennyini kigenda kubaayo batuwadde ekibaluwa OS bamutadde baba bamusabye social distance kyekikulu naye ekyebuuzibwa tulabyeko wano mu Bangereza abaana bakoze show era nenyuma abantu babadde ne social distance bati bannayuganda tulimu ko kugundi okukyamuka simanyi oba tunasobola kikipinga bane tuteekewo social distance okusooka naye amateeka bagamba abate oluganda amateeka n'ebikolwa bigobererwa n'ebiragiro bigobererwa time kyekikulu gye bamubalidde ate kyamisana teri kuba ndongo kiro awe tukigalidde bannange just we recording esindika ka video ko ku namba ya FSM 85 eri ku screen eri ku WhatsApp buterevu eri ko piece 3 ojja kuba munango na Corrent awera bakulu timberwa ABS TV natera wano ku side na baganda bafa ba Jalbab bo bagamba batude ku habo yeka boyegala kujanjibwa mu lubuto olubuto lujudde obukyafu bwonna bajja kuwa kadagala ko okunywa kakoze mu lubuto bajjanjaba enseke ezazibikira kwotadde okubanga bajjanjaba ulcers ebigalanga mu bakyala abaddingana mu nsonga ng'enseke zo munaye zakwata onoonya zadde libuze genda bakwe eddagala likoze mu nseke likutereze ebaganda bafa bajja babu nga basangibwawe basangibwa wali ku Wilson Mall enansana ku Wilson Mall enansana yemende branch yabwe weri mu basement wansi buza abajalbal ogenda kuba obafuna omukyalo osobola okugamba akafe kyekye ogenda kuba atoyitawo ofuna eddagala ligenda okuwagaliza oba abaami akamaamaama nako gye kali abapista tukulimbe balongosa sikini yango girabanga bwetukula kuba nayagala okulabika obulungi omukyala ow'omulembe tujjanjabe embalabe ku sikini yo tujjanjabe mugaba Braka Sports okubalansinga olususu olwagana eyo kyebwe ebizigo jangu mbaganda bafa abapista tukulim tubesinga wali eri najjana nkumbi Ntebe Road opposite ne church yaba 7 de tujjako buno bungalo bukonye tubujjirako munnaku mbale enamba yaffe eri ku screen ya SMB 85 obagenda ku Facebook page yaffe it's Pista to Beauty Center liking our Facebook page tandiko scrolling empolo labe products zaffe zenjawulo kyoyagalo jagenda mu kaboxi bajja kuba bakuyamba wano tugenda kubanga tusukawa amajege tukola nago ga bulijjo Angel ne Gloria mu control room Irene ne Shafiko mwana w'omusilamu atudde ekwota de producer waffe Regan Sharp mu field tutambula n'omukyala bamise Farida amanya Pista to ambassador w'abanyarwanda omugaggo omuto wamu ne Avon musule bulungi sijja kusukawo mwera